Nkwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange MCSMX ne bazanyi ba SMX Media subscribers mwebale nnyo mwebalije ddala nawe tena kubeera ngo subscribing kakusaba subscribing kubanga gwafiirwa wantu bane updates buli lunaku buli ssaawa. Olunaku olwaleero birthday ya Chindi Stings, yes King Gerald yangambye birthday ya baby wange ba SMX Kings ko kaneno temukagamba konedda musajja watu yansindikide efani nangamba aga surprising girlfriend we olunaku olwaleero ne yanasindika efaananyi bya Chindi Stings olunaku olwaleero birthday nawe osobola okukola kyekimu ng'osindika efaananyi byo kwena mbere ku screen jabbera nkuyisaawo ku lunaku olwa birthday. Mu mawulire olwaleero bulijjo mukola stories abakadama ng'owulire ennaku bakadama gye bayitamu ddala nawe ne kikwatako oluusi abamu ne bakusindikira eyo ku WhatsApp ne mubaako ne bemwogera oluusi notasobola kuyamba olwa limited funds oba na obuyinja bwennina nze ng'SMX obuyinja bwange bukoma wano ku YouTube seeyongerayo nnyo naye olwaleero olabye story eno nga babaninze company 8 eza recruitment bana batwala abantu ebweru gamazima nasemba oggula olupapula lw'amawulire nga tuli mu kusoma journalism mass communication ku campus waliwo lecture ya jana tugamba enkya njagala mugula amawulire amapya tugenda soma articles bannange buli omu n'aba muguzisa eggulire ku street naye nzizeemu okubeera nga ngula eggulire ddala olunaku olwaleero olw'ensonga mbadde njagala nziggyemu information eri legit olupapula lwa New Vision erulistinze company zino mbadde njagala okugyamu information eri legit neme kujja wano ku SMX Media nga mpawaluka bwalosi nga sina information ntuufu obanga simaze kola research company ezibaningiddwa naawe kenyini yagenda mu company zino njagala okitegeeremu neera zineno company zibaningiddwa oba ziggiddwako license ey'okutwala abantu ebweru gwe yataddeyo application nga tonnagenda olira simanya bya covid biggire totawaana tobairayo na ssuubi gwe yagendera mu eno company simanyi kigenda kubeera nga kiddako naye nga companies neeno Ministry of Gender yazibaninze officially Ministry of Gender yavuddeyo negaanidda zino company kisooka kyazibaningisiza mbu obuvuyo bungi nnyo batwala abaana obuvuyo bubeereyo abaana mbe batutte abamu babajjako ssente abaana wanene mu ggwanga lya Uganda ne basigala wano mu ggwanga lya Uganda ne batabatwala ate nga ssente bamaze okubeera nga bazibajjako kansooke nkulistingire companies ziri munaana ze bajjeeko license gwe yagendera mu Middle East Consultant eri muyenga eyo buli omu yali agiwuliddeko n'obuvuyo baddemu abaana abasinga bagamba Middle East naddala abali eyo mu UAE mugamba nnyo Middle East yene badde batawaanya kati omukisa mulungi license bagijjeeko ya Middle East. Riders Uganda Limited madesi jiwulyangako eri awo bukoto license wechwe bagibajjeeko. Al Saud Agency Limited eri Kibuye gwagimanyi obanga gyo wagenderamu chwi license bagibajjeeko. Eagle Supervision Uganda eno njiwulirako Eagle Supervision Uganda license wechwi eri Mengo. Forbes Enterprise gwe yagigenderamu eri side y'Ekibwatule license bajjeeko. Forbes Enterprise eri Kibwatule Top Notch Recruitment Service eyo nayo license bajjeeko. Fly International abo license tebalina n'abasembayo aba Sahara Recruitment Agency abasangibwa Rubaga nabo license bajjeeko. Ensonga bawadde ki naddala ku Middle East Consultants ne Eagle Supervision Uganda okusinzira ku report gye bawadde okuva mu Ministry of Gender yabadde bawa report lwaki babajjeeko license baneno bagambye over 400 miliyoni bina abaana ze babajjako. Imagine miliyoni bagenza okubalirira nga miliyoni bakunukkiriza mu bina abaana ze babajjeeko nga abaana bazibajjeeko ezo ssente kyokka nga bakyali wano mu ggwanga lya Uganda babasuubiza obbawa emirimu ne batagibawa miliyoni bina. Naye gwe kyolina okubeera ng'omanya gwagendera mu zi kampani nti kampani nnyingi nnyo si zeezo zokka eziri mu ggwanga lya Uganda bagenza okubeera nga bawa eno statement nga government ya issuing a license oba permits ezikiriza abantu otwala ebweru companies 216 kati ku company 216 obeera ng'ogyeko zineno 8 ze bajjeeko license manya nezo zennyini zo wagenderamu oba eziriyo sinti ze zituukiridde nnyo however zo zineno zo license zaabwe bamaze okubeera nga bazibajjako. Gwayagala okufuna more information ogwe yagenda mu ezo company tomanyi kikigenda kubeera ng'oddako tokubako enamba yange eri kweyo ku screen nedda wuliriza bulungi nnyo kubako eno enamba y'essimu no mbadde nkyawulidde ogiwulira oba ye Mango oba UTL oba Uganda Telecom eno Soltero chanedda eri 0711 374106 enamba gyonna okubeera ng'okubako gwayagala okumanya lwaki ezo kampani bazigize gwe yagenda mu ezo kampani oba bakuba kubako eno enamba eno yakubako eri 0711 374160 eya WhatsApp ng'ona WhatsApp osobola ba WhatsApp nga eno eya WhatsApp yaabwe eri 0771 4654
42 njiddamu eno ya WhatsApp 0771 465442 eyo ya WhatsApp. Bannange temubakubira ne mubagamba mbu information mwagijje ku SMX Media nsaga mundeetere miwunyo waneno basirikale ate bagamba biki nedda mubagambe information mwagijje mu New Vision kubanga nange olwalino nkedde gula popular New Vision so okubeera ngamba information eri legit bambi kankusaba subscribing wano ku SMX Media tujja kubeera mu missing updates naddala nga zineno wano mu entertainment industry eya Uganda. MSSMX I sign out.